Kakati nina sister wange Kadame yantuukiridde nangamba CEO nina omwami gwe tubadde tuyagala naye ku internet. Omukwano gwaffe twagutandikira ku TikTok gye twava era tubadde twogera. Natuuka ekiseera nganze omuwala nengwa mu mukwano ng'omuvubuka atandise okuŋŋamba obugambo obusikiriza era tubadde tweyagala ebbanga lya myezi ndowooza nga giigyo emitonotono myezi ng'esatu plus. Gaayo ono abadde muntu mulungi nnyo gye ndi era yatuuka n'okugenda mu bazadde bange n'abalabako nga nze ndi Saudi ku kyeyo. Omuvubuka n'agenda mu bazadde b'omuwala n'abakyalirako era bazadde b'omuwala baamusiima n'abako n'ebintu bitonotono bye yabagulira. Kyokka akabanga kabadde keetoolodde omuvubuka ono yafuna omukazi omulala n'awasa. Mu kufuna omukazi omulala yatandika okusala connection engeri gy'abadde ayogera nani ne Kadaama ono. Lumu wiiki ewedde ku Lwokutaano mukazi w'oyo omuvubuka mukazi wa boyfriend we amukubira essimu. Kati ono Kadaama ng'alowooza nti boyfriend we yakubye ng'akwata essimu. Alo agenda okula eddoboozi lya mukazi abeera katumuyite mujja we ng'omukazi alyoka amuwalabula ng'amugamba gwe Kadaama weesonyiwe bba wange ono omusajja mufumbo toddamu mukubira ssimu yakwagalako biri bya intaneti naye omwesibyeko omulemeddeko. Omuwala ng'alyoka avuma Kadaama amukunkumula bw'ati. Kadaama ng'asoberwa omuvubuka gw'abadde ayagala yawasizza naye ebyo byonna byonna yabigumira era omuvubuka ono yamunnyonnyola n'amugamba nawasizza naye osobola ne tubeera ffenna nga n'ono munno waali kwegamba n'abawasa abakazi babiri. Engeri nti Kadaama yali ayagala nnyo ono omuvubuka Kadaama yaguuma n'agamba tewali buzibu engeri gye nkwagala obadde tunsaba ssente nti onjagalako ssente kangume. Naye atuuse ekiseera ng'awulira takyasobola kukyebeera ng'alaba ng'ono omuvubuka amuzannyisa amudingisa. Kwe kuntukira n'aŋŋamba CEO njagala oyogereko ne boyfriend wange ono ambuulire dda kituufu anjagala oba nze muvinge on n'obulamu bwange. So katusooke tuwulire omuwala ono Kadaama then oluvannyuma nkubire boyfriend essimu naye ate tuwulire sayidi ya boyfriend waatubuulire oba ayagala Kadaama ono anaamufuula mukyala we oba nedda Kadaama agende maaso n'obulamu bwe. Kasooke nkutuuseeko Kadaama then oluvannyuma tukubire boyfriend. Kadaama wuuyo. Halo, gamba otya obulamu bugamba ki? Kansubire ng'oli bulungi nange gye ndi eno ndi fayini naye mwana wa maama waliyo kye njagala onyambeko. Neetaaga obuyambi bwo onkolere ekisa nyamba. Tumana tulisinkana mu airport ne mbaako n'ekyenkubaako kubanga nawulidde ng'olangirira ne air pickup. Awo Mukama mulungi kuba yeegwe gwemaniko ku wano ku intaneti. Tewali muntu mulala yenna gwemanyiko ku intaneti kubanga siri mu intaneti mbu nkola wa vidiyo oba neepositinga. Ekyo bakama wange bakiŋŋaana kati ndabako just bantu seemanyi tewali amanyi gwe nnyinza okusaba buyambi naye nsaba onyambe. Nina obulumi nina gaayi we nayingira wano mu kibumba ne tugwa mu laavu n'oyo gaayi ne tweyagala okumala kabanga waya myezi nga 9 owa 10 kuba nali ngenda malako mwaka nga njogera naye. Kati December omwaka oguwedde n'addayo waka. Kati we yaddayo waka twali n'omukolo eyo waffe kati n'agendayo. Yagendayo tiyagaana yagenda abazadde bange ne bamulaba kale ne bamwaniriza n'amala n'akomawo. Kati we yakomawo January ne tuyingira mu January ogwokubiri
mu Gwokubiri owagayi ye ku statement ye yaŋŋamba anko we yamufunira omukyala. Ye kiyaŋŋamba anko we yakola ki yamufunira omukyala n'amuleetera mu maka. N'ensirika kati awo ne tubeera nga tetukola ki tetukwatagana. Ne tutambula otuuka gwali omwezi ogwokuna nga tetukyakwatagana. Mu Gwokutaano n'ajja n'aŋŋamba nsonyiwa naye nga nkwagala bwe banga okkiriza kubeera na munno, naye munda muli nali mwagala. Ne mugamba kizuuke tojja kubeera naye. Awo ne tutambula nga wiiki emu oba bbiri n'addamu n'akola ki n'ambulookinga. Kati oyo Guy we yambulookinga nange ne mbivaako. Nange ne nkola ki ne nsirika. Kati we nasirika oluvannyuma omwezi ogw'omunaana ogw'omunaana Guy n'akomawo n'akaawa nnyo n'andagira ddala mbu anjagala. N'akaaba n'aŋŋamba nsonyiwa biki we nzijukira we twayita naawe, we nzijukira we twatandikira okutuuka akaseera kano, kale njukira bingi sisobola kukyawa nsonyiwa. Ne ŋŋamba kale ebyo tubiveeko. N'aŋŋamba kale oyagala nkukolere ki otegere nti nkomyewo nga nkwagala. Ne mugamba nti ekimala kimala sikyakwagala. N'aŋŋamba oyagala nfe nkukolere ki otegere nti nkwagala. Kati nze saamusaba kintu kyonna, namugamba just kale bwe banga ekituufu owulira onjagala genda mu kyalo ondabire baana bange kubanga ye tabeera mu kyalo. N'aŋŋamba nedda, nina pulogulaamu gye ndimu ne bakama bange naye ebiseera bya Eid we binaatuuka nga ŋŋendayo okukima Eid gy'agendayo. Ne ŋŋamba kale tewali buzibu. Ne tunyumya ne Guy. Kati awo nga tukomezaawo n'omukwano gwaffe luli olwasooka nga tutambula bulungi naye nga nkimanyi alina omukyala. Kati juzi Olwokutaano Guy n'akola ki n'aŋŋamba ŋŋenda mu kyalo. Bakama wange bansasulidde ssente naye waliyo ssente endala gya driving permit nga baagala yenze akole ki afune driving permit. N'aŋŋamba ka ŋŋende mu kyalo waliyo ebintu bye njagala kutunda. Ne mugamba lwaki tokubayo essimu bakutundire oteekeko transport okugenda mu kyalo n'okudda. Ne ŋŋamba kale kizooke. N'aŋŋamba bwe naatuuka mu kyalo bulungi yateekako kadata oyogereko ne maama kubanga juzi wayagala kwogera ne maama. Ne ŋŋamba kale tewali buzibu. Kati Guy we yatuuka mu kyalo yali juzi lwa Friday. Kati we yatuuka mu kyalo yabeera online. Kati ekiro naliko overnight. Nvaako ssaawa 8 nsangawo miss call. Kati we nasangayo miss call yankubira ssaawa zaali 7:05 ne nsangayo miss call. Kati we nasangayo miss call ne nkuba screenshot ne muweereza. Kati we namala kuba screenshot ne muweereza ne mukubira ne ku screenshot ya online church nga ndi ku church. Ne mugamba ndi badde mu kusaba naye saamunyiga kintu kyonna just namuweereza screenshot. Kati awo neeyitawo Olwomukaaga nga tebali online on Sunday nagenda kulaba nkubira. Kati nalowooza Guy yakoze ki yakubye essimu. Mwana wa maama
omukazi yakwata ssimu n'ankubira, omukazi n'atandika okunvuma ebigambo. Omukazi n'ansomera ebigambo ne ndaba ne ŋŋamba kimala nange ne ntandika okukola ki okumuvuma. Kati ne twevuma nga oba omanyi abakyala eba nga kiki ekiriwo, ne twevumaawo. Namala n'aggyako ssimu. Kati we yaggyako ssimu ati n'anteekerawo mu blacklist. Ne ngezaako okuddamu okumukubira nga namba teyitamu, ne mpeereza ka message nga endaga tibaliiko, nagenda checkinga nga bantaddewa ku blacklist. Naye mbadde nsaba onyambe kubanga mpulira obulumi. Mbadde nsaba onyambe, nkuwe namba y'onyambe. Njagala just kale aŋŋambe ekintu kimu. Njagala oyogere naye kuba amanyi, aŋŋambe ekintu kimu, aleke okummalira ebiseera byange. Omanyi ebiseera ebimu abantu bagamba bakadaamu babeera n'abasajja bangi, ayagala ono. Naye nga nze nali ebyo si byendiko. Naŋŋamba nafuna omutuufu, sobola kuwankawanka. Omuntu atakola ki, oyinza okugwa ku muntu nga mufeere nga kulyako ssente zo. Naye omuntu akuwa obudde n'ayogera naawe nga takusabako wadde 10. Ne ŋŋamba nedda, kangumire ku ono. Naye ndaba brother, ndaba ndaba okuva ku makya mbeerawo ne nkaaba, ne nzijukira ebigambo Gaayo we yaŋŋambanga, ne nzijukira bwe yayogera ne bamamange ne bagamba nkuuma just muwala wammwe akomewo, ngenda mwanjula mutwale mu kitiibwa nga mwanjudde. Naye njukira ebyo ebigambo ne nkaaba, mpulira amenyese, mpulira sikyategeera. Nyamba, sirina kyenina kyenyinza okuwa, naye nsaba obuyambi bwo. Nyamba bw'oba ng'okkiriza kunnyamba, nja kuweereza namba ye. Ngenda kuweereza namba, nyamba. Kaakati sisita waffe ono ky'ayagala, ayagala omuvubuka amubuulire ekituufu. Oba amwagala amugambe, oba tamwagala nakyo akimugambe, ono asobole okuba nti amuvinga on n'obulamu bwe, kubanga ebyokkola bingi. Okwesiba ku muntu nga tagenda kusobola kubeera naawe nakyo kimenya, oba weekooya bwekooya. So kakati njagala nkubira omuvubuka ono, njogere naye, twogere naye tuwulire sayidi ye, atubuulire akyayagala kadaamu ono sisita waffe, oba ono omuwala yaakola ebibye yeerabira omuvubuka ono. So kanfune wano ennamba ye nkubire boyfriend, ate tulabe tuwulirize ku sayidi ya boyfriend atubuulire ki ekigenda mu maaso eri sayidi ye. Hello. Jebaleko ssebo. Kale emirimu gitambula gitya eyo mukama wange? Naffe mpola mpola tugezaako. Ono njogera ne mukulu Ivan. Kakati mukama wange mbadde simanyi oba oyinamuko ku budde. Mbadde nina ensonga gye mbadde njagala twogeremukko nze naawe ng'abasajja. Nenge ina omuntu gwekwatagana nayo. Omukyala gwe bayita Minisa omumanyi? Minista. Nabanja. Minisa. Minisa. Yinza okubanga amumanyi. Omumanyi oba oyinza okubanga omumanyi? Mumanyi. Omuyita otya? Ali ki gy'oli?
siyinza kulimba nti ali kino na kino. Oŋŋamba omumanyi ngaani? Tusisinkanidde ku TikTok. Ndi bwe mwakomawo ka? Ebyogera bingi naye era. N'omanyira omuntu omufumbo w'abeera. Kati siyinza kulimba nti kino kiri weekiti na weekiti. Kakati gw'oli musajja mufumbo si kyekyo? Naawe okimanyi bulungi nti mubadde mwagalana n'ono Minisa naye nga obadde wamugamba nti oli mufumbo? Mbadde namugamba nti ndi mufumbo. Mu kusookera ddala oba akizudde luvannyuma nnyo? Namugamba nga mpasizza kimanyi nti nawasa. Naye tulaba nti awo wakolamu bubi. Kati labayo ekituufu nanti kati obadde odeetinga ono Minisa online nga tolina mukazi, lwaki si gwe olinze gw'oba owasa ng'ateekateeka kukomawo? Andi kati twogeramu ng'abasajja okitegeera. Ye obadde omwagala ebya ddala? Kati yakugambye atya? Kubanga yaŋŋambye ekisookera ddala toli musajja mubi, yadde mubadde mwedeetingira ku internet online, naye obadde musajja mulungi nnyo gy'ali. Ekisookera ddala wakwata n'ekkubo n'ogendako ko bazadde be n'obalabako nga ye ali eno ku kyeyo. Ekintu ekyo kyamusanyusa era kwegamba abadde yakwesiga nnyo 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 ng'okwagala akwagala nnyo n'omutima gwe gwonna. Naye kyamulumye okuba nti mukyalawo yamukubidde essimu n'amuvumaavuma ate ne mumala ne mumubulookinga. Kati ye kyayagala okumanya akwesonyiwe akole ebibye oba omwagala oli ready naye okumufuula mukyala we. Simubulokinganga. Kati akola atya? Omwagala ye oba akole bibye gw'oli wawasa akiveeko agende maaso n'obulamu. Omanyi omuntu okusinga okumumalira obudde omugamba lumu ekintu n'amanya n'akitegeera okusinga okumulumya naye nga naawe omanyi tekijja kusoboka, okitegeera? Kati njagala kive mu kamwako ng'okimugamba totya kuba byonna bigwe osalawo ddembe lyo gw'oyagala omumanyi ku mutima. Ekyo nkimanyi olina omukyala. Kati anti njagala ombuulire ono omukyala Minisa gw'obadde oyagala ku online akite? Era wekiba kibeera kyogere. Kati obadde wakawasa oba omukyala oyo obadde oludde naye ebbanga? Kale kati mbulira njagala omusindikira obubaka ajja kuba abufuna asobole okutambuza obulamu bwe bugende mu maaso. Akimanyi nti omuntu gw'abadde yeesiguliddeko mufumbo era tagenda kusobola kumuwasa. Wangi? Obadde wayogeddekoko naye ku nsonga zino? Essaawa zino eno abadde taliiko kubanga abadde alina emirimu gy'akwasaganya, nnyinza obutasobola kumugattako.
kubanga kiba kijja kwetaagisa internet. mugamba ndowooza nze eyange naye yinza okuba ate serious. So ebyo tebiri serious naye akite afune omuntu omulala agende n'obulamu bwe mu maaso. Ekyo kirungi kuba naye kyabadde ayagala okumanya nga kivudde mu kamwako akitegeere naye gwe kyobumanya agenda kukita naye nga omulumizaamukko nga w'obimanyi kubanga abadde akwagala ebyaddala. Simanyi oba gwe obadde just yakugamba agenda kukomawo ddi? Simanyi kangambanga. Kati olina obubaka bw'omusindikirayo obulala bwonna? Byebyo byokka birina bubaka bulala. Oli musajja mufumbo afune omusajja omulala gwakwesonyiwa akute. Kale mukama wange webale kutuwa ku budde bwo. Kale sebo beera bulungi. Ndowooza mukitegedde. Kakati nnyabo yonna gy'oli obubaka ndowooza obutegedde bulungi nnyo. Omusajja akugambye mwesonyiwe, musajja mufumbo. Ebibyo naye tebibadde siriyasi, bibadde bya just bujasti. Alina omukyala kati ewaka, musajja mufumbo. So ndowooza message ogifunye bulungi nnyo, obitegedde ndowooza. So kakati abakyagenda maaso n'okuba nti mukkiririza mu mukwano ogwa online naddala nga muli bakadaama, njagala mukimanye nti abasajja abagumiikiriza tebasangika, my friend. Omusajja agenda olaba omuntu agana kugumiikiriza ng'akulinamu abaana naye olwo atakulinamu yadde n'eggi, olowooza ayinza okugumiikiriza ebbanga ly'ogenda okubeera ku kyeyo, sima myaka 3 myaka 2, ate kisoboka. So olina okukimanya nti kiba kirungi nnyo n'ogwa mu mukwano ng'oli ku gurawundi, oba omukwano gw'ogwamu ng'oli online gube nga gukutwazatwazako ku kyeyo naye toweemalirayo nnyo okutuuka ku level ey'okuluma omutima. So byebyo mubere bulungi, mwebale nnyo kuba nti ate mwekumira ku mukutu CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mweraba.